Abayimbi bangi naye ku luno tusazeewo abayimbi okuva mu buli koona ya Uganda. Tulina abayimbi okuva mu Northern Uganda, tulina abayimbi okuva mu Western Uganda, tulina abayimbi okuva mu East. Abasoga! Ate era ne tubeera n'abayimbi baffe ab'e Kampala wano aba bulijjo. So olunaku lwaleero tugenda kuba mu kudigida. So of course bebe cool nga bwakyogedde nti olunaku lwaleero tugenda kubeera mu kudigida. Atalimbye olunaku lwaleero wali e Kololo babadde mu kudigida kwerere. In fact mukyala we mulabyeko awo Ziwena naye atuuse omukolo ne gutandika. Mamizo! Bana mamizo ayingiriddewo mu maanyi Kobulanga yali ku security. Yes of course mwana mulezi amanyiddwa nga Kobulanga yali ku security Ziwena abadde ayingira obuterevu. Ba performers babadde bangi nnyo. Omukolo gubadde gujjuza abayimbi. Ndowooza ebitundu 8 ku buli 100 ebyaba artist babadde Kololo olunaku olwaleero. Kasitoba ngomanyi nti no bano ba artist ebiseera ebisinga omuziki gwabwe gutambula era abantu baguwuliriza n'okuba nti bagulaba babaddeyo butereevu wali e Kololo olunaku olwaleero mukwano gwange. Oyo no gwolaba yefiina masannyalaze abaddewo nga yenyigootola here and there. Katusooke tulabe ku bano ababiri abayimbi b'eggwanga. Tajagenda igande ebeewo tajagenda tulina obululu tajagenda tulina obululu tajagenda ng'akyasobola tajagenda ng'akyali muto Bibadde mu baasi eyo ngenda kubanga nabyo mbikunyumizaako mukwano gwange. Akayimba tukakuba! Muna akayimba! Yono ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Awuumye omuba gwenyiza okuyita Gravity omutuju. Naye alinnye ku stage abantu ne batandika okubeera nti balaluka ne sekulaluka yenna. Omanyi gayono ali very energetic. Kati mbadde nkugamba ku baasi eri gye nkulazeeko wali ebbaasi ebadde ejjuddemu abamu ku bakungu ba NRM wamu n'aba PLU. Ojja kujjukira nti PLU gye buvuddeko yakoze omukago ne NRM ne bagamba nti bo ebyobufuzi tebagenda kubanga babyenyigiramu yadde okwesimbawo wabula bagenda kuyimirira mabega wa President Yoweri Kaguta Museveni. So ekyo kye bakoledde ddala waliwo ekibaasa ekyo kye nabalaze muzimu ku stories enkoze olunaku olwaleero. President Museveni bw'abadde ajja okunominatingibwa mu luseregende lw'emmotoka ezabadde zitambula mwabaddemu ekibaasa ekinene ekiwanvu. Ekyo ekibaasi kibaddemu bakungu ba NRM nga mwe muli n'akulira akakiiko k'ebyokulonda aka NRM omukulu Tango Doi, olabye ku Frank Gashumba ku lwa PLU, osobola okuba ng'olabyeko ku Mama Nabbanja awo n'abalala. Mwana mulezi Dr. Jose Chameleon osobola okuba ng'omulengera naye aze in full gear. Olunaku olwaleero Chameleon ayongedde okulagira ddala nti ye musajja wa NRM nnyo era nti ajennyikamu ne sekwennyika yenna. In fact Chameleon azze nga ayambadde saati ya yero oba ekyambalo kyabaddemu kibadde kya yero n'asooka kuba abantu omuziki wali e Kololo mukwano gwange osobola okuba ng'omulengera. In fact Chameleon ono abadde royo nnyo eri NRM nti buli mukolo gwa NRM ogubaawo ne bamuyita ebiseera ebisinga tatenguwa yajja kipayopayo so osobola okumulengera. In fact esaati Chameleon gy'abadde ayambadde gyetegerezaawo mu kifuba ebaddeko ne baaji ya NRM oba yagambye nti munfunire yawe saati ya NRM ngene makube ndagire ddala. So mwana mulezi Dr. Jose Chameleon abadde mu saati ya NRM
wabula okujjukizaako emabega Chameleone ono yali yeesimbawoko in fact ku bwa mmeeya bw'ekibuga Kampala naye ate era yali ku kaadi ya deputy yali ku ya NRM omulengedde Sitesha Mayanja ono si ye mukulembeze w'ekibiina ekipya NPP ono waliwo n'abaana bagambye Ajjati naye alimba Ajjati naye maama alina engeri gy'ayambala neyeesiba naye enyweza omubiri alina engeri gy'ayambala etanyuma eno emmotoka y'emmotoka ya sipiika w'eggwanga nyaffe Uganda muyite AAA Anet Among abadde atuuka e Kololo ye teyalinnya endowooza bbaasi eri ebaddemu prime minister n'abalala bonna yagambye why kanyingirewo nga sipiika so eno emmotoka ye ebadde etuuka osobola ogirengera flag ya eggwanga nyaffe eno ya Uganda mama fulaga ng'ebadde ng'eya America fulaga ya Uganda so speaker wa Uganda by the way emmotoka ye eri customized oba number plate talina akozire ezammwe eza UG simanya biki number plate ye eriko AAA kitegeeza Anet Among so bw'atuusa awo ne bamugulira yes ayinamu n'abakungu abalala bazze nabo abatambula naye here and there aliwo speaker no one so atukidde mu mizira egy'amaanyi nga omanyi nti abakulu bano batambulira mu protocols ez'enjawulo so atuuse nga waliwo era naye abamulinze n'abuuzaako wano nawali era atuukidde mu mizira egy'enjawulo omulabye minisita wa finance omukulu Kasaija ono nno ye Rebecca Alitwala Kadaga oyo nno baakava mu kalulu ka NRM gye buvuddeko ne speaker Rebecca Alitwala Kadaga naye abadde obutereevu omanyi ono nno ye mukyala Ajjati Namyalo naye alina ekyambalo kyayambadde awo ekya President Museveni badde mugamba nti speaker Kadaga gye buvuddeko yabadde alina gy'oyinza okuyita the homecoming bwe yagenze wali ebusoga nameera omulengedde naye atuuse kubanga akola statement mbadde ngamba nti speaker yagenze oba yaliko speaker Kadaga yazzeeyoko ewaabwe ebusoga mu kye babadde bayise the homecoming wabula bwe yabadde eyo bamwaniriza n'aba NUP bonna bamwaniriza ne bamulaga essanyu lingi kati bingi byabadde bitandise okuyitiŋŋana nti owaayi maama Alitwala Kadaga yandibuuka n'ava mu NRM katusooke tugendeko ku stage wano katono mukwano omwabuzi wa pulezidenti naye omwami bayinza buluma kusaasira naye talina kyakola katonda bweyawa nemunakola ki bweyagala tunsika kolamu eyo nebiyinza waya selekta kakalimu kamusanyi thank you no time to waste gambye embeera ebadde ku kisaawe wali e Kololo nga President Museveni tannaba kubanga atuuka kubanga yabadde omukujjusi omukulu bwentegeeza omukujjusi omukulu nti ebikujjuko bye babadde bakujjuka bonna babadde babikujjuka ku lulwe so mbadde okugamba nti ekibadde wano kibadde kiralamuko nange tetoyutuwe enkoze nnyo ensengeze mu kisa ky'okusiima okwo nkoze nzekka nange batansuula tebansembeza ekyamazima ono mugwanga siri mugenyi sigala bagabangisa yamuzayikaniro nakasooka sire nakamawona nange kusanyie kuba nkyalimu nze
Andisinza mufumbi. Ono mulenzi amanyiddwa nga Patrick Mulwana oba muyite Alien Skin asabye aba NRM bamusembeze mu butongole nti afuuke mwana mu lujjudde era asabye okufuuka muna NRM lukungwe kino akisabye ng'abantu balaba. Ojja kujjukira nti Alien Skin okusaba nti afuuke wa NRM okusooka yali mu NRM era ng'agikubira campaign we muba mujjukira. Wabula waayita akaseera katono n'asala n'agenda ewa Mpuuga. Kati Alien Skin bw'agenda ewa Mpuuga, Mpuuga n'amuwa ekyobwa mobilizer obw'abavubuka mu ggwanga lyonna mu kibiina ekyo ki Democratic Front. Wabula ate waayita akaseera katono Alien Skin ne tumulaba ng'ali mu Kurale ejjinja oyo no Salvador abadde atuuka awo ku mukolo guno Kololo. Then oyo Ronald Mayinja atuukidde mu maanyi mangi. Batagamba nti Alien Skin tugenda okumulaba ng'ali kugumu ku mikolo Kololo, not Kololo, ejjinja. Ate eyo gye baamukubira ejjinja yali yiganga in fact. Naye ate omukolo gwe yaliko gwali gwa NRM. Wabula agenda okugendako nga wakayita akaseera katono nga kyajja agambe nti takyagala kuba campaign oyo Waikibenda. Ngagamba takyagala kubanga akuba campaign. Omuntu eyayogera ebigambo ebyo olunaku olwaleero agambye nti asaba aba NRM bamwanirize ate era bamuyingize afuuke omwana nate mu kibiina ki NRM. Ronald Mayinja omulengedde. Ronald Mayinja ndowooza yasazeewo kubanga yeesonyiwa bigambo by'abantu. Abaddewo ku mukolo gwa NRM bulungi era n'abayimbira ne sekuyimbira yenna. Omanyi ono ayimbye ennyimba ezaawukana ku gavumenti eno bezigikuba nezivumirira ebibi byayo. Obula ate era mukadde ke kamu ye musajja ayimbye n'obuyimba obuwaana muzeeyi. So yaleeteddwa era naye ku line-up abaddeko ey'abayimbi mwana mulezi Ronald Mayinja era omuziki agubakubye. Kati oyo gwolaba ku stage essaawa zino ye Chosen Blood. Mwana mulezi Chosen Blood ono yakava ku show gye buvuddeko wabula naye ku line-up abaddeko era zze n'akubira ddala abantu omuziki. Can you guess who the artist is? Olowooza muyimbi kyoyo. Mwana mulezi amanyiddwa nga Eddie Kenzo. Eddie Kenzo abantu babadde bamulindiridde dda. Abayimbi abamu obwedda bayimba naye ng'abantu tobalaba we bawuuba butambaala, tobalaba we bawanika nnyonnyo mu mikono. Bano mwana mulezi amanyiddwa nga Edrisa Msuuza olulinnye bw'ati ku stage. Abantu ne balaluka. Nagambye nti olunaku olwaleero lubaddeko abayimbi bangi. Almost ebitundu 8 ku buli 100. In fact mwana mulenzi amanyiddwa nga Bebe Cool olunaku olwaleero oyinza ogamba yabadde MC ow'olunaku newankubadde ng'ate muyimbi. Sooka olabe mwana mulenzi Eddie Kenzo engeri gy'abadde akyamulamu abantu ne sekukyamula yenna. Naye abantu babadde bangi. Abantu bazze Kololo. Bo kubeerawo babaddewo osobola okulengera kamera angles ez'enjawulo. MC Cuts naye talutumidde mwana. Mange dongena kwevulunga. Kamiri yankwasa ekifaananyi ne muzeeyi ne baŋŋamba tuli myaka emeka? Atawadde 2. Leero bwe mundaba nga neevulunga nga bankuba bagenda kunkuba njagala nkalo. Abaana bakuze. I want to retire. Ate nze sipiika ye yansuubiza. Tugenda otwala. Ambye ekibadde Kololo tebatalizza
muvubuka muto mukadde MC Mariachi omulabye awo yavuddeko kati ate ono omukulu gw'olaba ku screen ye Ssebaale musajja muyimbi wa kadongo kamu. Ssebaale noono ayimbye nnyo obuyimba obuwaana gavumenti eno eriko era ayimbye n'obuyimba obw'enkulaakulana akina mulime mmwanyi akina mukole kino na kiri. So Ssebaale obutamulabako olunaku olwaleero Kololo kyekyandikoze amawulire wabula ye okujja kibadde tekikola mawulire olw'ensonga nti ebbanga lyonna atambulidde mu buufu bwa kuwaana gavumenti ebirungi byekoze ye nga ye ne President Museveni. So mwana mulenzi Alien Skin nga omulaba abadde ayimiridde ne Salvador ne Biibino bamukubidde national anthem okumwaniriza mu NRM mu butongole. Mwana mulenzi oyo amanyiddwa nga Alien Skin olwaleero abo beba Madrat and Chico. Nzijukira nakugambyeko ku makya ga leero ku line-up nga bwe yabadde eyinza okutambula. Ku buli linnya lye nayogedde ba artist bonna babaddeyo olunaku olwaleero. I was spot on wano ku YouTube channel ya AGALIWO. Wabula abaana kye bateekoze kati oba ene emmotoka gye bayita lubaya oba mmotoka bagiyita luki kugambye freedom ebadde ku kisaawe Kololo. Aba NUP already bagambye dda nti nawo gye beetaaga olunaku olw'enkya nga 24 era tebaagala abakuba ku mukono nga baselebratinga. Bamwita Dr. T Amale. Musajja oyo musajja wafujjo nnyo. Ebigambo byewuliriddeko oyagalambidemu kati buli wolaba omukyalo ono anyeenya akabina owaayi ogravity oba abakyala bano yabajjawa. Abakyala basiyaggula amabina ku stage nabo tebaalutuumidde mwana obwedde omulimu gwe bakola gwa kukunama ne bakunama eri abawagizi anti kale ne babakyusiza gravity ayina abazinyi baabo antiraba bannanki owunaanyenyakyo waggulini nkugambye ekibadde wali laba abawagizi nno basanyufu bali eri mu background bagamba n'abakazi sebo bakemereddwa. Nkugambye ekitabaddeewo Kololo olunaku olwaleero was just a lot of entertainment. Oyo gwolaba ye Wizo Manizo bannange Wizo amagulu gateredde kati Wizo ekitegeeza omukazi oyo yamukubye teyamukubye nnyo kinoga nnyo gamba nti omuntu tasobola kutambula. Omanyi Wizo agenza okujja wano ng'abantu balaba ndaba kuki obwedda bamwesunze olw'amawulire agabadde gamutambulirako era olumulabe bamukyamukidde nnyo. Ono ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Little Puzzle ow'enkodi yakava mu kukyala ewaabwe w'omukyala. Little Puzzle oyo nno naye abaddeko amawulire mangi gye buvuddeko. Bantu babadde nga bamutunula n'okumusongamu enno nti omusajja wa struggle yandibanga yakuba enkyukira n'agivaamu automatically kubibaddewo olunaku olwaleero ne event zazayimbako eza NRM
ate nga abasitwago bagamba nti bw'oba mu sitwago tolina kubanga okwatagana na NRM naddala ng'ogikuyegera akalulu kiba kitegeeza nti olwedde oli mu ginoonyeza buwagizi. Tubadde tuli awo ng'omukulembeze w'eggwanga era nga y'ensonga lwaki omukolo gwakoleddwa atuuse osobola okulengera the entrance oba engeri gyayingiddewo ne maama Janet Kataha Museveni bano bazze nga bawuubira ku bantu here and there era endulu netandika okubanga eraya mu Kololo awo. Security ebadde tight abasajja osobola okubanga obalengera. Yes of course. Sobola okufunira ku ange eno President Yoweri Kaguta Museveni bw'abadde atuuka. Yes, bw'abadde batuuka e Kololo ne batandika okubanga bawuubira ku bantu ab'enjawulo ababadde babalinze edda. Effujjo libadde wano. Kati bino ebintu omuntu wabyesiga abyesangulako atya? Ati kale aba PLO bagamba nti be basinze okubanga bakuyega obuwagizi n'okuleeta abawagizi abavubuka abangi ennyo obalengera bano batiimu Diana Mutasingwa nabo babaddewo wano. Kugambye abantu abanjawulo abeesimbye ku kaadi za NRM bakoze butaweera abalagiddwa n'abatalagiddwa bonna baleese abawagizi bangi nnyo. Jukira oba weesimbyewo ku kaadi ya NRM naawe obeera munnange olina okulaga obuwagizi obw'enjawulo. Amanda Mlesitamane Mirundi Junior by the way naye abaddewo olwaleero. Abagagga mbafukaamirira ndi wakuba abagagga enseke empaka lasiti nze ku nseke kwendi abaavu nja kusigala nga mbavuma. Muzeeyi oye twaze nnoonya ssente. Gye kibadde nti Tamale Mirundi Junior abadde akakasiza nti bazze kunoonya ssente atandise okugenda ng'afukamira buli wali munene wa NRM. Tamale Mirundi Junior baani yamuwadde akakodyo k'okufukamira omulaba kati wano abadde apoteza minisita omukulu Frank tumwebaze ne bamugobawo. Najja ew'omukulu John Patrick Amama Mbabazi ono mujjukira bulungi yaliko prime minister w'eggwanga lino if I'm not mistaken. Yes, omukulu John Patrick Amama Mbabazi abaddewo. Tamale Mirundi Junior najjanga kwegamba agezaako kubanga akuba luseke yogayi bamuyita ankoroni. Kugambye ba artist babadde bangi olunaku olwaleero. So nkoze video just kukubira torch mu bibaddeyo entertainment nga bwetambudde n'abantu ab'enjawulo. Omukyalo ono yes oyo Farida Nambi abadde ne mama ne bafaanagana Ajat Farida Nambi abaddewo ne maama we. Ajat Farida Nambi ye mukyale yeesimbawo ku Nalukoola ekawempa awo. Ye ono omukyala amanyiddwa nga Fiina Masannyalaze ye abadde yazze kwolesa obugoye obwedda bwabukyusa bwabanyenyeza era nga bwe bali bamwegese amaaso. Waliwo aleese ekipande ekigamba nti break chains bebe cool. Bannange abagagamero kwegamba babadde represented nnyo. Ab'obugologoosa tebabuzeewo olwaleero. Obalengedde ab'obugologoosa kugambye olunaku olwaleero buli muntu obadde olina okubaako kookola okulembeka ku nnusu kasita oba nti obadde mu entertainment. Era nga President Yoweri Kaguta Museveni olumaliriza alina kaakoze awadduse emisinde. In fact yebadde highlight apirimpiza emisinde bw'atuuse ewaawo mu kumuwa fulaga wali ey'ekibiina alina emisinde gyadduse paka ewabadde akatuuti. Alina emisinde gyadduse awo egyewunyisiza buli omu n'okuba nti ayongera okuweereza statement nti ye
muli awo amaanyi gakyalimu ndowooza kansooke nkufune ka vidiyo ako ate tuggalewo bugazi si bwe kiri at least nkulaze buli artist na buli kiisi abaddewo olunaku olwaleero waliwo we bamuweeredde wano fulaaga n'adduka 10 kankunoonyezeewo waawano omulabye emisinde gy'abadde aleeta muzeeyi abadde abalaga nti energy akyalimu so byebyo nno enkuyanja y'abantu ebaddewo nagambye abantu babadde bangi Kololo oba batuuse batya oba bakikoze batya naye nga babaddewo mu bungi era President Museveni official olunaku olwaleero nga 23 September 2025 anominatingiddwa era enteekateeka bwetyo bwetambudde aga okutegeeza ku bannaffe aba Honey Bites bano bakola byakulya by'abaana badda ku masomero wamu ne kekisi eza buli mukolo. Alison Painters UG bo basiizi ba langi abasiddiyo omusonsozi ly'eddoboozi eriri emabega w'omuzindaalo agaliwo gwe mukutu. Kale, thank you, mwebale.